Owai olutalo olubalusewo wakati wa Kasibante Honorable ne Honorable Abubakar Kawali yaluva ku ki? Kasibante ono yali owerubaga. Kasibante yavuwala nnyo ate yali munaku muzibu. Yali munaku muzibu Kasibante. Honorable yalina ssente. Nga mu Uganda kumpi yasingayo kuba omwavu. Kasibante. Yinga nsonga kyate. Yali mwavu muzibu nnyo. Ennyumba yewaabwe yamulema okumaliza okuzimba. Ebutambala bagamba musala butambala. Nene ennyumba yamulema oba yazimbwa ebisenge bibiri. Yali munaku nga bumanyi abanaku. Olutulu mu myaka ki egyo gye twogeramu obunaku obwo? Kati Kasibante nze muyingiza ebyobufuzi. Yali wa mawulire ku CBS. Ati yali wa mawulire nga si munnabyabufuzi. Kati nze ebiseera ebyo twalina Kadunabbi. Era ow'empiki. Kadunabbi nga ye mbaka waffe Butambala. Ow'Ebutambala. Gwe bayitanga Lubega. Lubega Kadunabbi. Kati nga taata we ye Katambala. Nga famire ya Kadunabbi ejjudde mu Buganda yonna. Be Batongole, be Lumuluka, kati nja ntabuka ne Kadunabbi. Kati bwe ntabuka ne Kadunabbi nga mugaka nkuleetera omuntu nga ngenda mpita abantu nga buli omwaga Kadunabbi kutya. Buli gwe mpita nga Kadunabbi mutya nga nja nkiyingiza Kasibante. Onoonyayo mwana amwali e Kampala akola ku CBS omuyivu. Nga nkiyingiza Kasibante. Kasibante ngamba ebyobufuzi sibimanyi. Yali kyavuganya nko wantu wonna. Wadde oba kansala wadde. Nga talina. Nze nomenya likodi. Menya likodi abantu basanya banjeko ebyafaayo. Akakasajja bikaba kamazima byonna byekunyumiza kokanyonyanga n'okagamba. Kasibante. Sesoka muntu siwayiriza muntu. Aha n'omusomeramu. Ne musomeramu. Kasibante n'angamba sijja kusobola ekyokusooka ebyobufuzi sibisobola. Ekyokubiri Kadunabbi mugagga nnyo. Ekyokusatu taata we Katambala omwami wa Ssaabasajja kati kijja kunkola bubi mugambo oba kijja kukola bubi gwe kireke Kasibante agaana. Kati Kasibante bw'agaana ntandika omulanga ku media omutundu olwo. Ndeese Kasibante Moses Butambala Kasibante ankubira angamba bampise mu office ewa ku CBS. Bangambye naggyewo ekirowoozo ekigenda okwesimba ku mwana w'omwami. Omwana wa Katambala. Kasibante nti bangambye omulimu nguleke. Bemba nsazeewo byabufuzi. Ate n'ekirala bangambye ogenda okwesimba ku mwana wa gundi. Mugamba si be bampa airtime njagala bantwale mu kkooti oba nzizeza musango ngenda mu maaso n'obulango. Otunda omwana w'eka. Ngenda mu maaso n'obulango buli leediyo. Olunaku nakosanga leediyo 35. Otunda omwana w'eka. Otunda omwana w'eka. Kasibante Moses. Ntunda Kasibante. Olunaku nga nkuba ku leediyo 3 mwezi. Nze senga ndi mugagga nnyo ne airtime yankaliza. Nga nze ku simu yange ndodingako airtime mitwalo 23. Ng'ogula kukuba just kuwaana bantu. Si kuwaana. Kutunda bantu oba na bizibu biruma abantu. Nze simanyi byakuwaana na kutumira. Era tompulirangako nti ntumidde gundi. Nze situmira. Era abantu batuuka n'okwebuuza isima talina baŋŋanda. Nze situmira. Sina unit gye ntumira nti ntumidde Mama Afuswa. Ntumidde Lubakyoya. Ntumidde Mukyaba Isaaka. Sibirina sina budde obwo butumira. Nze obwange bwali bwakuwakanya mwami Museveni. Kati Kasibante alaba kikutte yaŋŋamba nange nsazeewo. Kati ŋŋenda mu field. Oba CBS engobe muga Kasibante nja kuwa omulimu. We bagobera. Wali ogenda muwa mulimu ki mu taxi mwe wali? Nali nja mutwala wa conductor. Ebiseera bino nali nosebo nzitowa nga nina saaluuni 2 ekibibu. Omusajja omujja kusaba mole ku city omutwale asale enviiri mu salon. Saluuni zina sente ne saaluuni 2 ngemu kasooga nti Museveni mubi bakusalira buweereevu. Eyo nagisaddaaka. Ng'ogisasulira rent. Buli kimu n'abakozi ne kasooga nti Museveni mubi. Nga ekodiyo. Ye kusala yokka enviiri. Era nayingiza abaana FDC Butambala olwa saaluuni eyo.
wefrisi yaliwo buddo nganze kasongamba nti Museveni simwagala enviri bakusala so kati Kasibante ayingirawo field agiyingira Kasibante bwayingira field mutwala Butambala mutandika campaign tutandika campaign biri gumu biri mekeyo oyo tuli mu biri emeka myaka njerabiddemu okay katono nnyo ndi mupawa king ate mukuba simu ndi kugundi muyingire munda ndi ku interview nabagambye munda bakitegedde so kati akkiriza naye ekirowoozo ky'omuguziza mugende Butambala mu Kalulu tugende Butambala mu Kalulu kati bwe tugende Butambala mu Kalulu alina mu kasente afunyemu talina ebiseera byunganze musinga n'okuba obulungi sebesi yavaayo buggo bamuwa omusaala olidde bamuwa omusaala kati nga Kasibante mutwale Butambala kati Kasibante bwe mutwale Butambala mujja mutuule wano mulinde mu katono Kasibante mutwale Butambala Kasibante bwe mutwale Butambala abantu nga baagala Kasibante bakooye omwana w'omukulu deni ate nono abadde ku CBS begamba kintu kyekitunda abantu nga baagala Kasibante abantu nga baagala Kasibante era amazima Kasibante Butambala yatuwangula akalu yakawangula bakanyola mu bunyozi bakakola mu kwasingalo kati betuuka ku ssaawa esembayo abasiraamu batabuka bangayisimu tulekedde ekizibu abakatuliki bazibu nnyo abakatuliki batwala essaza eryo tugenda kuziika essaza terigenda kudda emikono gy'abasiraamu Butambala emanyikiddwa nti abasiraamu abakatuliki bazibu nnyo oleeta nti omubaka wa Butambala nga mukatuliki Kasibante nga mugamba okusamuka ng'agamba nedda isimu oba bampangula sijja kusiramuka nga neegayira Kasibante tugenda otole shadow nga isima nti kizibu awo kinnemye kanfune 00 nesigenda kusiramuka era akakasajja nakatya wadde kabe kazibu naye kaagala eddiini yaako alemera ku nsonga nga neegayira akasajja akagaana kusiramuka nga tugenda mu Kalulu ng'agwa yawutuwangula yawangula ate bamulangira anti ekyamulangira abasiraamu bannumba banga bw'ofa nga bw'ogenda okuziika nange ntya Katonda bwakeera nkawadde Kadunabbi ate gwe yamutonda obusiraamu mbutya ate gwe waŋŋamba nti obusiraamu bwogera ku muntu gwe bayita ayatumunafiki omunanfoosi omusajja wadde omutunda ate kati wali eri okuusa yatumunafiki saafuka ayatumunafiki lwa nsonga obusiraamu kikulu nnyo ku kintu kyakyo tewali muli amuluka atakafuka munanfoosi akakagwa kitwale nti yakagwa tebamulangirira Kasibante yawangula kale teyalwangira era Kasibante omuntu yali omu ayatasa Butambala Haji Moses Kigongo ono ow'abaana abenaali taata wa Nnambi namba 2 wa Museveni ng'agamba Kadunabbi ne bwana bafunye akalulwaka mulangirye Kadunabbi kyekyakola Butambala enkola yavadda tugakikyandise kati bakizeemu buzi Kigongo era ekyo tukimwebaza ku lw'obusiraamu yabagaliza Kigongo yagala Kadunabbi ne bwana abafunye akalulu kamu okujjako nga sinze Kigongo mulangirye Kadunabbi kati Butambala muvayo mutya n'omwavu wo Kasibante kati bwe tuvaayo Butambala akalulu etuwangula Kasibante yakalya kati bwe tuvaayo Kasibante ajja Lubaga kati bw'ajja Lubaga Lubaga yali agwa musingi katongole wulidde yasooka n'ajja Lubaga oba neesimbawo n'agwa Lubaga waani yaliwo ebiseera ebyo waliwo Betty Kamya aliko MP waawo ng'eri waliyo Ken Luchamuzi ng'eri waliwo Betty Kamya Kasibante ajja Lubaga era akwatayo
ndoze yawangula buwanguzi kyeyakuwa yagwa seke kakamutwala mu kooti singike yabeerayo ke emyezi ebiri kati Kasibante ngajja n'okuggyako obusajja obwo bunafiki bwenkana sitaani Kasibante abadde mu palamenti emyaka 10 taŋŋambyeko nti halo mwavaawo tewali obwo busajja bubi nnyo buzibu nnyo era nze ne bwe nsanga Kasibante ng'emmotoka emulinnye simutaasa naye ate yali enkola ya mubaka ate nze nkugambye amaanyi ge n'okumanyika gaava mu nze nemuteekamu ne ssente butambala Kasibante yali mwavu ng'awunya n'obwavu ennaku zinalinamu ku ssente alina ate abadde omubaka wa palamenti emyaka 10 ate ng'abadde emyaka 5 ebweru yagwa yabadde akomyewo kakati yenunule ndabe gundi agamba Honorable wali agamba nti abadde akomyewo yenunule n'ekyagaanye kati munnange Kasibante bwatyo bwemuleta mu byobufuzi naye basumuludde olutalo ne Kawalya tasobola Kasibante alina kyasobola mu Kawalya tamusinga bulungi tamusinga buwanvu tamusinga buyivu tamusinga bugagga talina kyasinga Kawalya esente talina kyasinga Kawalya aliwo Kasibante lwakuba musiru omuntu akusinga each and everything tolwana naye olutalo balugenza ebyembu byafuna oluvangu Kasibante Kawalya musajja mulungi tamusinga bulungi Kawalya musajja muwanvu tamusinga buwanvu Kawalya musajja mugagga tamusinga bugagga Kawalya musajja mugabi tamusinga bugabi Kawalya mugabi Kawalya buli kintu kyonna Kasibante nya kyamusinga kali wakuba omusajja tebutegeera bwasiruwala tulina kyolumba Kawalya weweere engalo Kawalya kugambye Kawalya tena Kasibante tena kyasinga Kawalya naye amugambye nti buli kimu ekyokunsi kuno olina kyonsinga bukiri nze nalabye Katambi nze mmanyi abantu sinakulaba Katambi ka Kawalya agambye mu byonna ebyokunsi talina kyamusinga Kawalya atambudde ensi n'ensi azimazeeyo Kasibante okulinnya ku nnyonyi yasooka girinnyako ng'afuse mubaka wa palamenti Kasibante yali tamanyi na ntebe Kawalya alina ssente nga tanabayingira byafuzi ekizimbe kye ekyawali kibeerawo nga tanabayingira palamenti Kawala kiza ssente yagirina kati abo Kasibante basiru bagwagwa nze omuntu nga sina kyemusinga sigenda mu lutalo lwe emwanyi ezakala ezamugibako kati wakyazunga emwanyi zafa ate bamuwanga za bwereere nedda nagisi abadukuzi za gavumenti tomanyi bazibajjeyo ne Abedi bwanika bagende bagabire abalonzi babadde ne connection ne gavumenti babadde bakozi ba gavumenti kati emwanyi eteri ssente yo balina n'ensene ezaabwe eza Buganda emwanyi terimba ze babawo ezebbule Kasibante talina kyasinga Kawalya ate embizi alunda n'embizi ate Kawalya omusiraamu alunda embizi ate kati yamusinga alina faamu teri naawe Kawalya aweza faamu 3 ezente Kawalya aweza faamu 3 kati Kasibante buli Kawalya Kasibante kyaluubira okukola Kawalya akikola dde emirundi 3 ani mukulu ku basajja ani mukulu mu myaka kwaba babiri Kasibante alabika mukulu Kasibante kakulu lwakuba kakola bukono yakuna omusajja nakuziba omusituka omunene bwati mbizi yekagezezza afuwonye embizi muli wa mbizi tulaba ebitama bwe bigudde nga Beniford zino emotoka ezabange ezembaawo ozijjukira nzimanyi zasasangako ekintu kimu wagiyitangako ng'olowooza tetokota nemayo essaawa namanye nesirika nemayo essaawa enamanye zabanga bodi nga yambaawo nga bodi yambaawo nzimanyi ye Kasibante ebitama bimulinganga bya Ford Bedford oba matama Walaji bamulangira nnyo Walaji muli wa Walaji nambize teyidde ate nambozi yayita ku kuteeka erya Walaji n'agamba mwanyina ze buli gendo sooka okukwata Kasibante
Embizi taide. Ne kati Kasibanda ali ku level embizi taide. Ate kati bobonyo olidde wala jingo tamidde. Oboche no busajja bw'okukyalo. Oboche otegedde ekyene yidde bateyidde. Era ffe Katonda agamba ekintu kyeyasinga okunyiigira. Yanyiigira omwenge gukyusa buli kimu. Kale kyoga byonna Kasiba nti ayogeza walagi gumubeera ku mutwe gwe tumulabangako nga bamukozedde kodiyo ng'omutwe muvaamu enswera yaliko tebatekako nteekeyaliko ng'enswera eri ku mutwe gwali mubisi naye kakati amaanyi agajjawo okulumba Kawalya tasobola nkugambye nze kankumenyere Kawalya muyivu Kawalya musajja mulungi Kawalya mugagga Kawalya mugabi Kawalya muteesa buli kirungi kyonna Katonda kiwa Kawalya by the way kujjukira kubeera ku Stewola n'abeera sipiika kuba okubeera kansa ne bakuwa obwa sipiika oba muntu mulungi oluvaawo n'ayingirirawo palamenti nga tewadde okusika omuguwa Kasiba nti talina kintu neki kyasinga Kawalya ate mu buganzi mu bantu talina mu baganzi mu bantu yafunye obuli 36 oye muganzi mu bantu mu division yonna gyali agala okubeera meya olumeka asatu obwedda afuna 00 obwo omusajja tebukyaswala kati Kasiba nekikuleeta ku midiya gwayasembye bwatyo kiki nze nekweka abantu nesimu nenzijjako kasomanya nti wapafomize bwo kati abantu n'obagamba ki bakulaze nti bakutamwatamwadda nnyo omusajja nga nze ndaba tekikkirizika okubanga yafunye 36 omusajja omukulu yaliko mbaka palamenti werubaga kugambye abantu nga bakoyi babakoyi naye Kasiba nti engaleka alina ennogo ku bantu bonna abasigadde bo abaliwo anti obwavu bwakayingira mu bwongo nze nkataasa obwavu nakajja ku CBS ng'ebiseera bikafuna $25,000 omwezi nkatwala e Butambala nkasomera ddiiru nga n'ebizindaalo nteekamu ssente zange anyonyaka nze Kasiba teyasanganyina n'akamotoka ng'emmotoka yange ku bwange nze nakera emmotoka nze sigwa mmotoka nze emmotoka tubanaaba gwabadde okimanyi nekuluno naguze 3 n'emu ekyanemedde mu bondi naguze 3 lumu wayagala nnyo emmotoka nsaagala nze emmotoka ennemya n'okukola ekirala wabadde okimanyi nti ndejja bino nfiiriddwa mamange era bwenvaalo ngenda kuziika ogenda mukyalo ogenda mu takisi ate emmotoka yange kiyituuziza ku interview ekutuse Fanny Belt makanika agikola mbadde nsimbudde bwenti ngenda wonkubidde esimu tewalifunye mukisa guno kati emmotoka eri mu luguudo wali baleeta Fanny Belt wakiseka bagiteekeko ngende nfiiriddwa mamange bwe mbadde nsigazaawo yekka so omusajja kitalo kamale okubikira abantu bane nfiiriddwa maama wange azikwe essaawa 10 olwaleero yali amannakaswa tumuziika nakaswa wa Sheikh Obedi Kamulegeya nakaswa wano emukono ova nakifuma n'ogenda paka Kasawo n'ova Kasawo n'ogenda Namaliri okyamira Namaliri n'ogenda nakaswa mama nga abadde ayitibwa Hajjat Sawuya n'alwoga n'asuubuka ekigwerawo nkola y'abasiraamu azikibwa yafudde kiro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bajje tubabikidde mwenna abantu bakutuukako ku simu abagimanyi simu ya Isima mutuuka ku simu fiddwa maama wange mwogere naye era ne interview mbadde sigenda gikola naye ngikoze lwakuba nti emmotoka yange efunye ekutuse Fanny Belt Fanny Belt gitumiza wa nga se mbadde nsimbudde bisumbuwa mu luguudo bisumbuira ddala era Mungu anjagala nnyo bisumbuwa nnyo naye nga bane ekitalo nnyo nfiiriddwa maama wange kitalo ddala so kati omusajja oyo alina obusungu ku ba opposition bwatuuka ku magoola avuma ku sensible bakwata Bobi Wine avuma buvumi kunkuge kaali kaavu gw'omuntu yali afuna $25,000 kaali kaavu nga kukala nga Kasiba nti avaako nevvu
opposition alinga amanyi nti eriyo sekona yekka kasino ate ne bazanye bonna bansanga mu byabufuzi nze nakera okuwakanya mwami Museveni nga bwe tebasobola nakiisa mu kamwa nze noba kyoya mukyaba Isaaka Zakariya Munakayiwa twakera okuwakanya gavumenti eno ate no ne mukyaba yatusangayo mwenga temwagala kino kyona kya mwami nze nateekawo ne saluuni namba okumala emyaka 3 ekitegeeza isima tolikwatagana na president Museveni kwahira ne kudune ye era ne bwe ndimusanga mu ggulu wudde ngenda mukuba ebikonde wakati ku nsi mutya sina we nsobola mukubira kwahira ne kudunia tolikwatagana ate bwagala kumaca n'agamba waayisi mulwanye nnyo olutalo lw'okunzijjako osembere tukole nga bwewalabe okujjako kyensobola okukola bwe kibaamu ekya ssente ezimubbako naate simukolera waliwo mubyeko sene nali nzimubyeko ensi netamanya teyamanya omukolako gwa komando ye teyakolanga bino byakoze bansi bambi nakuteeka mu kamera ebyo ebiseera yali tabikola kati niye yamala kukoowa nga bamubye nnyo bwe mpuliddeko nti bakuta ababaka ba NUP ate bagenze Wakyagulanyi okola ki okulaba ku mbeera nga bweri mbirabyeko wano naye mbadde sinaba kubanga ngifolowenga bulungi ate kiki ekibaddewo mutawaana ki nze nagambye abantu mwami Museveni asigaza kintu eki kwekuba ku ssente buli kimu akikoze asigaza era ssente ezijja mwezigenda okufuluma mwami Museveni ayinza okubaako nga gwe tulebakuko ebiri ne buli ekyetaagisa akikoze buli fujja alikoze buli kyabutemu akikoze buli kimu akikoze asigaza kya ssente eki kwekuba ku ssente nina muyimbira bye wano nti bakutte ababaka ba NUP lwakuba mbadde ngezaako binonya kati obakwatira musango ki birabeko babadde bagenze kulabako Bobi Wine oba gyali oba famire ye eryeta nga batuteyoko ne ku buyambi obumu kulabika nti no famire teyina mmere teyina ki ate bakutte bakwate kato kiraba bakutte bakwateko so sikitegedde lwaki bakikoze naye nga gega amawulire tugenda kwongera okugalambula okulaba gyekinagira anyway kati esigadde olunaku lumu KCC etandika okuyola ababodaboda abatembeeyi n'abatakisi bali abasharifa Buseki ye executive director agambye tewali kigenda kutulemesa kubayoola tugenda kubakwata akatiriza bigambo bya Jati Minsa Kabanda Minsa kuba yavaayo wiiki 2 emabega n'abagamba tubawaddewo excess mufulume ekibuga ekisooka nze nawagidde KCC emirundi 10 lwa nsonga ezi ekisooka ebibuga byonna oba oyagala oba toyagala ebibuga byonna biteekwa okubanga tebijjudde bantu bwe batyo birina okubaamu amakubo otuuka mu kibuga kati n'ogamba ntuusewa ne bwaba wa Nuupu ng'oye ebintu ku luguudo bakwate sirikuwa ebyo kajanja ne bwaba wa Nuupu ng'oye ebintu ku luguudo bakwate naye isima kituufu kyogera naye abakulu mu gavumenti abo bebalagajalira ekibuga ekitagala bwe kyo ne batuuka kiwa abantu bakizimba ne mu makubo naye ne kino yesi bakikola naye abantu bakwatibwe ekyokubiri wakijagala abantu babakwata abo babawa emitwalo 3 ababoda ne bawoza we are protecting the gains nebambala buli frekita nebakomerera mu protecting the gains kati mwene mukolera mu kifulume era ndi mabega 100% ne KCC ebakwate basalawo bagoberere byebatategeera basamire lubala atali waawo mitwalo naye gye gyabakunamya babawanga 2 n'omutwalo ogwa kaasha n'amafuta amafuta babayirangamu ne kalifrekita ako kwambala kati mu protecting the gains bakuuma byabo bakuuma mukuume ebyammwe segeza kati obusungu obuli eyo bantu kutandika era wasigadde nakumeka
lwalero lwokka ndi mabega 100% ku lwokusa ekikwekweto wenja kigenda kusiiba ate buli gwe mukwata musibe kabeere wa Nuupu n'amusasira madda guma kibuga bwe kifaanana guma kibuga kifaanagana ekibuga kyo kati waliwo street eno eya eno bakita na Mirembe Road wano URA ewe yazimba obuyumba bwayo eno mukwana akede eno awo ekikuubo basanya nengo na bukera awo yali okwambuka paka ku kikuubo paka okwambuka go iyo street yafa bayese ebigodo basanyirawo ebigodo bayese abaana bwe bapama mu makubo olidde bakozi bacha ekibuga sibo kibukibeera awo na wafa paka wakulu ku Mutaasa ne bwe bakibibi ewaffe Butambala ekibibi kiteekwa okuba nga kirungi ekibuga kyonna oba kanso yonna eteekwa okuba ng'enyirira ne bwaba wa Nuupu mu mukwata kati waliwo nekuba eribeeramu emmotoka z'ebirime Market Street eryo ddyo kasita lunaku oba lwakuunana awo yo toyita amakubo gaba bamazibe nga batikkula era mpagira KCC 10 ko kinne waayo mu bakwate ando akwa KCC bali political bagana ne bayisaawo statements ezo nga balina kibagoba bwe kiyitawo n'ebyo ne babivaako ekibuga tebasobola kivaako bagera bakwate babagamba kati mbadde nabo oyo omukyala baze kingagamba nti emidaala mu butale gyeki mugende mu Usafi naye abantu nabo bagamba nze omuntu akoledde eno ate ensala entya ngende Usafi nguleyo ebintu ate nzyoke nzire abantu bafa babatembeeyo balaba nze mbadde nabo kubanga nkoledde mu pakula ne bwolikola obutale obusinga okuba obulungi wano mu Uganda Kebusega ne Gulu Market neno nakebusega babadde balona bulwanyi bali bakagano kayingira ne kalungi kalimu each and everything kakalina buli kyetaagisa kirimu obutale buli obu Gulu Market na Buseka Market ni aba abasajja bo ku moto yaabwe bo baaga kutunda ku muntu watambula na muntu ali mu motoka waliwo ne suti yaleero no Kafumbe Mukasa yona yefe ekiro kyonna paka eri kwa wino ate aba abasajja okumanya babi bazibu nze ku nsi ya Mukama natamwa bamalaya n'abatembe ne babumwa nange muzaalo aba abasajja obalaba ajja nakutera ebintu mu kkubo n'olinya ku mucunga gwe naye ase emmotoka yendabirwamu ng'ate akolera mu kkubo osobola okulinnya ku sitokisi n'akuwa omulango olina omwana wo ng'ate akolera mu kkubo abasajja si bantu bisodde kati waliwo bano abali ku wano ka junction ako katale k'omukazi okwamuka pake nonawo wafa akawongezi ero ko bali zimbazimbamu obuntu omanyi abo abasajja akwata ku mukono n'agaana okutta kubanga akuguza empale n'akutwaza ne mu bantu nomuga sina sente gitwale empale nnungi sina sente gitwale empale alemedde omukono gwakulemedde waliwo wano hamu eno Freeman eyo street oluguudo nalo lwafa nze sina mukwano na mutembeeyi naye n'abo abakulu abagaba zi contract ez'abasajja bazimba ebizimbe nabo bagambeko abasajja bazimba ebizimbe ne mu makubo naye nze sina mukwano na mutembeeyi temunjagala nga sibagalirako ddala nze ku nsi nakyawa abantu aba omutembeeyi wa bodaboda kati buze kyagambye bwe bava ku ekyo badda kuwa takisi nowa boda ne takisi mweziri ezibadde zibyanziza ku balabala nazo bazigire abo basitaafu bannange nazo bazikwate ezo nazo zibba nnyo abantu bayinza bate balina busobozi buyingira paaka abasinga nsebo mbadde ddereeva ndi ddereeva abo bolaba balemera ku makubo tebaagala kuyingira paaka tebaagala kuwandiisa namba tebaagala kubasolooza ku masiteegi tubaako ne munno mu kabi tebawaayo nga kali nze bwenfiiriddwa maama wange siteegi esobola okusendekera emitwalo 4 oba 5 naye tebabyagala balongodduwazi bahuliganye buli lwowuya ensawo yange nagirabidde mu takisi tosobola gifuna nga omusanze ku street abo bonna bonna nabo babagobe tekuliko mwana wange atayagala kuyingira mu paaka akole ekibuga ekirala gwe mayambala akyali okimanyi ne mayambala mbwayange
Mustafa Mayambala nze menye likodi akusanga mu taxi era mpita muzeeyi naye mulamu bulungi nasema mulaba nga yagejja Mayambala kale akatiribwe kati amatama gakomeere mulamu bulungi yafuna kujisente nze muyigirize emmotoka kati Mayambala ajja ku stage nali nvuga ku Mengo Lubaga kati ajja ku stage waliwo omuvubuka bambi yafana siriimu yali sekretari waffe nga bamuyita Kikadde Fulanka ng'amulyako ssente kati amulyako ssente use twice etteeka tetukyayingiza baddereva ne bakondakita stage twajjula kati nga bamugoba ssente ze baazirya ate bamugoba ngenda omubuuza nti gwali nze Mustafa Mayambala ate nze ku musiraamu ntabuka utyo era abakuba mu katuliki n'ali mulese so wamuyamba kuba yali musiraamu ku musiraamu ntabuka nenkwata Mayambala nembagamba obatayi fazali nze nva ku stage Mayambala asigalewo natandika okuvugirawo nga tamanyi mmotoka n'abakondakita wange Mayambala he was my conductor era ntusaba omunyonyi esitole nga bwe njikuwa jagikuwa ate afuuka ate akulira abatakisi anti kati bw'abeera kondakita wange nze nalina system mu paaka sikola na muntu atamanyi mmotoka kubanga nze nasulanga ku Lubaga road ng'emmotoka njikuwa n'ogenda oleeta abantu n'ojja n'okuba eŋŋombe n'enfulumayo nenyingiza abantu mu paaka nga kondakita bwaba tomanyi mmotoka sikuwa mulimu era nga nkuyigiriza Mayambala wentaliko muyigiriza emmotoka era Mayambala noguno gujjo ampita mukama wange Mustafa Mayambala ampita mukama wange era nga mboyo taata wange so byonna natandika ovuga mmotoka nga avuga naawe kugegwe munyonyo mujeko interview Mustafa Mayambala musajja wange mumanyi mukubireko ne kakatu wano Mustafa Mayambala mukubire mugendi wano ne taatawo nedda mugeyi Isima Lubega yani ndi naye wano Mustafa Mayambala mukubire Mustafa nze seesooka bantu Mustafa Mayambala nze ku nsi nkutte ku bantu baliganda buganyi kwata ku baana bange Mayambala esimu ye nanyangu nyo gifunye kamukubire kwene ya Airtel simu yeta esimu ya 5 mwezi kozi nga sijo yeyo gwe mukubire muge tuli mu interview wano Isima Lubega alina byambuulidde nenkakasa nimba oba biki oba bitu nze seesooka muntu nkutte ku bantu wano mu Kampala ne bali bulungi nnyo n'okunsinga kamunoonyeko tulabe Mustafa Mayambala wange owedda gwe munyonyi olabe gwoyigiriza Mayambala okusuna jiya gwe wuuyo mubuuze binevuga nze mukama wange yebale ssebo ngaolinga ali mu meeting ali mu meeting yogera ojja kuwulira ndi wano tuli mu interview ne Isima Lubega ekibibi ne Mzee Isima kale kasoka amale meeting ako ali mu meeting esikiriza abantu bangi boolese mu kibuga nze nkutte ku bantu era Mayambala lwansanga lwaki Museveni takuwa omudaali lwaki President Museveni takuwa omudaali ate banye benkutteko abantu basobola kunjogerako nze nkutte ku bantu wano ng'okuba obulungi ayise emikono gyange Katikkiro mu byobufuzi akusangamu Katikkiro Mayiga wekitiibwa akusangamu oba omusangamu ansangamu bagenda omulonda Katikkiro nze nasobola okukuba essimu media atugamba waliwo amawulire agajja nga medi mumanyi puroguramu waliwo agajja agava embuga mugalindirire asooka bisunako mu puroguramu kiriza obagaana n'agamba abadde munnamawulire Katikkiro yakolanga puroguramu bagiyitanga erinnya njerabidde ng'agikola ku 89 ng'agikola naye abadde akola puroguramu ebifa embuga
kati afuse Katikkiro wa Buganda media asunako media asunako ne tukwata ku mutwe era CBS egenda okutandika ogasoma nga Katikkiro alidde obwa Katikkiro ansanga mu byabufuzi esegeza mu programu ewe yagikoleranga nga mwemuli nga ffe wetuli bagenda nogimuwa nga ffe mwetuli simanyi naye Katikkiro ali omweteddemu simwagalirako ddala gwali goyagala ku dunia Katikkiro Katikkiro oyo simwagala lwa nsonga bbiri wa movement 10 ku kine waakyo kikirizibwa ng'oli muweereza w'emmengo ate wa movement 0 ku kine waakyo ensonga ey'okubiri twalina omuzikiti mu Lubiri nga waliyo ne Kaliziya Katikkiro n'asula omuzikiti gwaffe yagaana okuzzaawo mu Lubiri ate Kaliziya nesigalawo mu Lubiri oba si yabijjayo yabijjawo kale gwa busongo we bwava era saagala mwami Mayiga because wa movement 10 ku kine waakyo ekyokubiri kusuula muzikiti gwaffe mu Lubiri aze simuyinaako buzibu aze simwagala Katikkiro Kabaka bwe yatuwanze bwengoberera nze simwagala kale tetugenda kubandowooza engeri nsibono gyagenda okutambula tetugenda kubanga tumugira nnyo gaagala tumuleka asooka akkirire ebisaza kyeru Kyaggwe oyo aba akyali Kyaggwe sikayunga endese aba akyali Kyaggwe tukyamira Namaliiri aba akyali Kyaggwe badde manyawo kati bamugenzebwa muba mugenze musaza lya Kabaka erye babayita batya abeeyo erya nimvudde n'omuntu esaza eryawo abantu bawo nimvudde mutwe anyway kale ebisinga obungi doza tujja kuba tubyogerako mu programu zaffe ezinaddako naye nga bintu ebyo twetambula abatembeeyi n'abasuubuzi abimini abatembeeyi ate nno lwakuba ojja kwewuunya ng'ate bannannyini maduuka ate be batembeeyi kuba nawulira nga bagamba nti ate bennyini be bafulumya tindikaali waabwe eyo kodi yabatembeeyi teriyo munama wadduuka ate najja n'atembeeyi mandi mbu bafuna abaana ne babibaleetera wabweru ekyo bayinza okukikola teri alina dduuka mu kikuubu najja musana okuwasamira musana abatembeeyi tebalina mpisa n'ekikubo bagenda kikiryalinga oba ekikubo kisigalayo empisa zaabulwa abatembeeyi era nze ne bwaba mwana wange ne musanga wasiza omutembeeyi muzaalukuka tebalina mpisa ate bakyawuwa emmotoka ow'emmotoka kugamba bayita kubisi nakuba emmotoka yojjasa endabirwamu mama ng'obwo wataddeko ekibeera saagala nze saagala mutembeeyi nze saagala malaaya saagala mutembeeyi saagala wa boodabooda mulekangayo okunziika busungu bw'amaanyi sibaagala aba abasatu owa boodabooda akalabula nayita banne ne bakotola batta omusajja awo nga te bamukalabudde ona nze nsanga boodabooda yange omusajja yali mu kyoli tamanyi Luganda bamutomera n'ekivuzi kyange kivuga eyange ayogera Luzungu tamanyi Luganda kati adduka ku poliisi agenda alete poliisi bajjayo kabiriiti sinze nazikiza emmotoka y'omusajja nga bagenda Georgia nga bagenda Georgia ababoda abansobera ne waba munabwe yali mu nsobi tokiraba ebyo bisodde nze saagala wa booda obulamu bwange era nze tebakusanga wasiza muwala wange fazali mwembimba w'obutwa nakyewo wa booda obulamu bwange saagala wa booda saagala malaaya saagala mutembeeyi abo abasatu sibaaganyako ddala nzedda nze mbaagala naye kale lwakuba nti balina okyusa mu mpisa tebasobola kukyuka ababoda zituyambako nnyo tebasobola kukyuka abo abasajja boolaba kuge bakyawuwa emmotoka ajano n'akumanyira sifa abatera okuvuga mu nkadde jawa akalebeko naye agamba akalebe bodaboda ali ku yalooni tabulanga na ku boda very good jawa akalebeko jawo potiyo ye bakuwa buno motoka obutono akayita poti jawo kapotiko jawo akakebeko naye agamba ebyo takolanga ku ndagaano nti ayi tasobola nakola ku ndagaano munsi ne bodaboda siye naye alabye akamotoka katono kati nze nina kaguuni kagitti starlet sike katono kati jawo akakebeko
siibula abantu baffe bannange tubasiibula nti lwakuba tufiiriddwa maama wange tugenda muziko lwaleeri nakaso namaliiri saawa 10 era ekinkozeseza pulogulamu eno nadde nasiibudde dda naye emotoka yange nekutuka fanbelt naye kati nyoza banatera ogimaliza bagimaliza nsibu naye mwena tubikidde abooluganda abafuna ab'emikwano kale genze muzzukulu wa Kisolo Matinkimbo wanange njala basiibulira wano naye nga mbajjukiza wali ewa Dr. Ssenjobe ku Beef Organic mugendeewo asobole okuba nga abajjanjaba mu bizibuzibu ebyo bimuyitamu mu ndwadde ezo zemuyitamu simanyi sukaali pressure ulcers n'ebirala byonna ebyo mugendeewo asobole okuba nga ate abajjanjaba bulungi nnyo engini yajja kugisibeddeyo bulungi nga tefuuwa nga terimu wadde akasaala kuba engini ndaba zibatagaddeko nnyo naye osobola ogendawo nosooka omwebuuzaako bulwadde oba kiki kyonna nasobola okuba nga ate akutegeka era